Uganda. Olwaleero tutandise omusango gwawabirwa Nambi ne NRM tutandise okuwulirwa. Era tutandise n'omuwaabi yennyini era azze n'akakasa kye twali twogera nti nno talina kyamanyi. Ye yakola mulimu gumu, yalonda nebba n'addayo ewaka ne yeebaka. Ebirala yabirekera ba agenti be. Beagenti be yabirekera. Kooti yatuganye okuyita abasinga okuba abangi okubabuuza ebibuuzo byaganye okuddamu. Tugenda kusigaza obujulizi bw'abantu bwe tutalinaako identification. Ono ayogera kino nga talina national ID yani. So tugenda kwesanga nga gye twandiise abantu atalina face oba emizimu, ghost witnesses, nga bwe bujulizi kooti bwegenda okutunulira. Kyekyo lwaki tugisabye kooti ku ssaawa eno ti obujulizi bwonna Nambi bw'alaga nti yabuulirwa bubuulirwa gy'ataali mu mateeka tebukkirizibwa. Era tusabye kooti obujulizi bwonna ebugobe. Obw'abajulizi bagamba nti be bamugamba kuba mu mateeka tugita years evidence. Kooti egambye nti okusalawo kwekyo tegenda kusalawo kaakati, ejja kusalawo mu nsala yayo esembayo oba obujulizi busigala nga butunulibwako n'okweyambisibwa oba nedda. Era tugenda mu maaso n'okutunulira obujulizi bwabo abatayidentifyinga mu kooti. Awo tulabe kooti kyenasalawo ku nsonga eyo. Kyetusookeddeko olwaleero kubadde kulaga nti Nambi ne batumuwa obululu bwonna wa polling stations 14 zakayanako nti tewaabalibwa, ne batumuwa bonna n'abalonzi bonna, era nga bonna tewali muntu yaffa, tewali muntu yali mulwadde, tewali bululu bwayonoonebwa, bonna ne bw'omumuwa. Tulaze kooti naye kennyini nti era teyandiwangudde kubanga ebyokulonda obululu zibeera numbers byonna byagasse tebigatta. Petition yo kyegamba nti yawangula akalulu kano. Awo ka petition eba ewedde ennyini atuzzeemu ng'alaga nti ne bw'ogatta biki, ne bw'ogatta abantu bonna abali mu register, Nambi tasobola kuwangula. Tusigala nga Nalukoola yakola ki? Yawangula. Tusuubira kitulaze gye tulaga mu maaso nti wali essuubi nti election petition ku nsonga eyo yokka tugenda kuba tugiwangula. Era agambye nti Nalukoola yagenda ku polling stations, nga bwe yagenda ku polling station yagamba nze Nalukoola. Kyetusuubira nti buli mulonzi kyasookerako ku polling station kwe kwogera erinnya lye ti nze gundi. Yatusuubira Nalukoola sirowooza nti yali alina okubuulira abantu abali awo nti nze Nalukoola, kuba campaign gye yali akoze era nga ye Nambi bw'atukakasizza nti ye yayogera erinnya lye nebba yayogera erinnya. Ekyokubiri atugambye nti nno mu kalulu kano mwalimu candidate wa people power. Ekyo tulowooza mu kalulu kano tekalimu candidate wa people power, naye abantu, eddoboozi ly'abantu agambye lye lyaleeta Nalukoola. Kyekyo wakyalyogeddeko nti okwogera ku ddoboozi ly'abantu ku polling station nti ate ng'eryo ddoboozi ly'abantu people power yaleeta Nalukoola, kitegeeza yali campaign. Ekitugenda kirekera kooti kubanga tukikakasa people power si byemu ku ebyo bibiina ebyasimbawo ba candidate mu kalulu kano. Kati bwe tugenda tubisunsula kimu ku kimu, naye ne bw'abanga yayogera erinnya lye, okwogera erinnya lye ekyo kyokka kyekisazisaamu akalulu ke tulaba nti ne tuba tumuwadde obululu bwonna tasobola kuwangula.
Calculator yebaza obululu bwonna, ebaza obululu bwonna, ne tusalawo nti bw'aba akaayana ku polling station 14 abalonzi bonna ne bubajjayo nga n'abafu abalimu n'abalwadde n'abatakyali mu ggwanga n'abo obululu nga tebwonoonese bonna ne bw'obujjayo bw'akaayana ku polling stations 14 n'obugatta ku obwo bwe yafuna abeera tasobola kusinga mu kalulu kano kayagala kooti emuwa obuwanguzi ne kooti esobola mu buwanguzi obwo atugenze ku namba zennyini yennyini zagenze nga calculating. Counted, you got 100% of these votes and you are not standing. Did you have polling units? Yes, ma'am. And they were at the polling stations? Yes, ma'am. They were participating in counting? Yes, sir. Yes or no? They come, they yes. But if you voted, Yes, my lord. your agents come, I was one of the voters. so you're one of them, and you had agents, and the procedure of voting. Do you know how they do what the polling agents are supposed to do? Yes? Yes, my lord. I'll give you one step, then you take me to the next. They match the name of the party, they vote against the voter register. Correct? The voter comes, then there is the voter roll or the register. They look at the face, that the Faridah is one, our peer. They tick. So each one marks. Is that correct? Or you don't know? I know my vote. Is that correct? Yes, that's correct. You're Then very funny. subsequently, so many go on counting. At the end of the day, you can tell that you are 500 people who can. Is that correct? Yes, So where are those results? Where is that count from your aides? my lord. Some of those statements will appear before the state. Did you ask for the count? If I just go and count, how many people voted at each polling station? Before you complain about zero, you must have known that they are these numbers came. We know at the polling station you are one. You can say, okay, My that is lord, one. no results were proper. You did not, you are, so this video was not voted. My lord, as a candidate, I was one of the voters at Bogo, so I voted and I was there with other voters. So if you voted alone, out of so many people, the return would be zero. You know that? If you voted alone, at that particular polling place, the percentage would indicate 0%.
one. You voted one person out of the polling station of 14, 30.